by the way, comment says on that nyingi abantu bangi muvudeyo ne mukola videos ez'enjawulo. Muvudeyo mukoze videos ez'enjawulo. Oba yatuuka n'okugamba mama ngo oluzaalo lwamusala namusala. Kamba namusala sifuddeyo naye nga the good thing I make my mom happy. Kyenjagala musanyufu I make her happy. Oba nina oba sirina. Muva muvudeyo ne mugamba nzire mu kiyumba bangi mukyogeddeko naye nze bwe mugamba ekiyumba like ekyo sikikubye gumu oba ebiri. Nze nagenda mu Jordan namalayo emyezi 7 nebyo nayitamu byali bingi ate mu myezi ye 7 nasatulako emyezi 3 ate nga ne sente nzifunye mu bulumi naye nga bye nayitamu byali bingi mu Jordan. Sawa zineno nina ekirwadde mu lubuto era nga I'm soon going for operation bamusabye bukadde na bukadde naye nga obuzibu nabujja mu Jordan kuba bankuba nnyo bansamba mu lubuto eyo navaayo nagende Oman era nayita mu bingi naweebwa obutwa nze nakomayo nga nzigwawo namukola mu videos namuseka namukola biki naye nga nze nalimanyi ekinsumbuwa naweebwa obutwa so ng'ovaayo n'ongamba ngende mu kiyumba ate nga kwotadde n'okunvuma ekyokola nkimanyi ekyokola nkimanyi era kijabeera ku saidi yange either nzirayo oba siddayo kuba nze ekiyumba teri akinyumiza buli kimu nkimanyi nze nabonaabona zino zonna nkovu wano nina enkovu okuba zigenda zibula konna bansalasala bansalasala ate si buli omu bw'ali mu kiyumba ali bulungi bana bangi abali eyo ababonaabona just kutalaafiya n'ogamba kankole so kijabeera ku saidi yange either nzirayo oba siddayo naye mukoze videos mutaddemu abazadde bange oyakola video nagamba mama wo yakola loss biki oli eyo obuzunga nabuvubuka it's okay sifuddeyo nenga wamba nasala mama wange I make her happy era nga nekyeyo tebakinyumeza buli kimu kimanyi nze nakubwa nalyako ku kasasiro nga ndi mu kiyumba nga ngenda nenonda kubuziza basudde ku kasasiro abalese kasasiro so it will be on my side either nzirayo oba siddayo enga mbagala nnyo abali mu kiyumba mugume tekitagwa soka webuzenga munti omuntu olina kukomawa okusalirawo omuntu mbulamu bwe era omuntu level kikwotekeddwa okukoma bw'oba owendowooza ku bulamu bw'omulala oli ku Viki exclusive buterevu nnyo ne Wonderboy kankusabe video eno gimpereka like ate era subscribe nga bwampya ku YouTube channel zaffe zombi kituufu Brisha Cash byayitamu bingi nnyo ku byeyo bye abyakubye jukira nti yakuba dda ku kyekisukka mu kimu era mu mawanga ag'enjawulo nga n'ekyeyo ekyasembayo kyeyavaako okubeera ng'akomawo wano ku butaka mwali mwebuuza lwaki Brisha atayina nnyo ssente mu comments mwe ba tiktokers okusingira ddala by the way stera kubeera na side naye ate reasoning y'omwana ono alere nkutteko nnyo nempulira ng'oba lumu nanditabukidde ku bantu naye ate ng'oyinza otabukira ba followers bo ne bwankuwadde ebiseera ebisinga kirungi okwogera amazima oba okugayimirirako bangi kumwe mwebuuza Brisha sente ze yajja ku kyeyo yaziteekawa tavangayo kubalaga nti yazimba akazigo tavangayo bagamba nti yagula kapoloti tavangayo bagamba kintu kyonna yafuna ku kyeyo okujjako ekintu kimu mwenna kye mumanyi nti yafunayo erinnya era yagenda okuvaayo nga mumanyifu oba mututumufu ekisooka akunnyonnyodde ekyeyo kyasooka okugendamu tekyamuyisa bulungi yakolayo emyezi 7 bye yayitamu bingi nzijukira olunaku lumu nga nnyumyako ne Brisha Cash nga tuli out of cameras yannyumizaako ko mu mbeera gye yayitamu naye nga story ekaabya bw'oba nga ddala olina feelings munda mu ggwe osobola okuyungula eziga akunnyonnyodde wano kennyini nti baamukubanga bamusamba mu lubuto ajukira omukyala yenna buli lw'omulinnya mu lubuto olwo sometimes okyankalanya system ye ey'omunda oyinza n'okwekanga nga kiyinza okumutwalira emyaka miyitirivu okufuna ezzadde oba okuzaala
sisaba nti kibeere bwe kityo naye akugambye operation gye yeetaaga essaawa zino kumulongoosa na bulongoosa kusobola kulaba nti olubuto lwe aluddamu okubeera nga bwe luteekeddwa okubeera ng'ovuddeko awo akweyambulidde lwakuba tayagadde kikumalirayo kujjamu ngoyo ono omukyalo okusigaza ekitiibwa kye naye era bwe muba mulaba vidiyo ze zaatera okukola naddala in form of comedy ng'ayita mu kadongo kamu Brisha mumwetegereze nnyo ayina kiresu kyatera okwesiba ku mutwe not even kiresu mba nzivodde engoye lesu gyatera okwesiba ku mutwe oba ekitambaala then neesibako n'akalesu mu kifuba n'abika amabere kati weetegereze nnyo omukono gwa Brisha aguliko ko ku nkovu ne wali ozekaawo gwenga gwe ne weebuuza abasisters baffe bayita mu mbeera ki nga bagenze ku byeyo I think njogera naawe ali ku byeyo osobola okubeera ng'otegeera embeera Brisha gye yayitamu n'ava ku kyeyo ekyasooka still nga kyamusala kimuyisizza bubi n'agenda ku kyeyo ekyokubiri era still mu Omani nga bamuyisa bubi Nyabo nga kakubwa eri kali kafuna misambagere no kafuna ku mukisa nti balekerawo kakuba emisambagere naye ate bakateekako obuvune obutagenda kuvaawo kubanga mbulamu bw'omuntu enkovu nzibu nnyo yakubeera ng'evaawo amuwulira bangi bazifunira eddagala embuzivaawo neera zitwala akabanga kale muyinza okugamba Vicky atere lwaki leero avudde mu mbeera abala okusinziira ku biyitingana Brisha Cash mumutaddeko force nene ku mikutu gy'emigatta abantu gyonna social media handles ze amuwoza kimu addeyo ku kyeyo kituufu fenna twandibadde batuufu ne tumugamba nti advise ebiseera ebisinga simbi naye waliwo advise lwesukka layini kati ng'omuntu osusse okumugamba kola kino so olunaku olwaleero ge maziga kanyabo agekakulukusa ate mukimanyi bulungi nti ebikakaabya akabrisha kaabwe tebitera kuva wala ate kino kirimu copain nze kenyini recent story gye nkoze ku Brisha Cash nga mbategeeza nti addayo ku kyeyo oba taddayo ku kyeyo kozi nti ebibuuzo nalabye nga byabadde biyitirivu nnyo ku social media handles ze anensalawo nenkola video eyo good enough katonda agi blessings ne going viral ne information gye natadde omuba mu details abawa tewaziwuliriza nsabuddeyo mu videos zaffe zemabega wulire Brisha Cash bye namunnyonnyoddeko nabagambye ekisookera ddala nti Brisha bye yayitamu ku kyeyo byamumala okulaba nti ayinza obutaddamu kufuna mangu mutima ne bwaba wakuddayo ku kyeyo ate era ne mbagamba nti ekirala ne bwaba anytime asazeewo nti addeyo ku kyeyo Brisha takyasobola mukkiriza oba mugaane kukola mu kiyumba bwagamba nti nsazeewo kugenda ku kyeyo era mujja kuwulira either ali mu restaurants ali mu supermarkets akola ku airports naye nga tazze mu kiyumba lwansonga obulumi bwe yayitamu mu kiyumba bwali bw'amaanyi nnyo n'okukira gwe bw'oyinza okulowoozako bannyinaze abali ku byeyo mu biyumba eyo mmwe mwekka bwe nsobola okwogera nammwe abasobola okutegeera ensonga eno naye nga nerabidde n'okubajjukiza nti we are proudly sponsored by Biva Organic abasangibwa ku Access Building Lubaga Road gwe wenaatawaanyizibwa basumbuyibwa ekika ky'endwadde zonna abambi bakugamba genda bakujjanjabe bagenda kukozesa ddagala lya butonde eritalina side effect yonna eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza wa musonga gw'omusajja bakolera ka wake up call akazu kasisimula misuwa mu kisenge nobeera perfect naawe omukyala abakukolera ke bayita kantu kanera bidi bakata gift organic cream kanono nga kasizigula nsusu zammwe genda mu babiva bajja kuba bakakukolera so nga naawe asumbuyiwe ebizibu ebyenjawulo mu dunia muno guno mwaka mupya Hajati Kalodda akugamba nti musomi wa dduwa ajangu akulombera edduwa ey'ensonga mu mwaka guno omupya teweerabira nti asangibwa Wakiso n'ennamba ye esembyawo 6